Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kyagadde nsooke mpabuulire ku nsonga eno. Olunaku nga tuyingira olusooka omwaka, abadigize baafunye obuzibu nga bali ku Freedom City okukkakkana ng'abantu 9 bafudde, naye olwali olugenze okukya olwaleero baweza abantu 10. Gabadde mawulire ga nnaku nnyo. Abantu bano abadigize kigambibwa nti babadde mu Freedom City nga bwe mugimanyi, ne wabaawo MC abaduumira babeere nga bafuluma, babeere nga balaba ebiriroliro ebyo ebituyingiza omwaka omupya. Wano mu kufuluma n'okuyingira wano waabaddewo obuzibu, abantu beerinnye ne baziira okukkakkana ne bafa. Kye mulina okumanya nti ennaku zino abantu mulina obbeegendereza obulamu bwabwe butono, obulamu bw'ennaku zino butono, kuba otunuulira awo ekyabase ekisooka kiziiro, ekyokubiri okwerinnyalinnya, nakyo kyabaviiriddeko okubeera nga bafuna obuzibu obwo ne babeera nga bafa. Mawulire ga nnaku, kyabadde kibi nnyo, abantu baafiiridde ddala nga tuyingira omwaka. Ky'osobola okutunuulira ekyangu, ekifo ng'ekyo kiba kisaanidde okubeerako emiryango eminene ate nga giwerako, kuba abantu bano bwe basukka obungi bafuna kye bayita okuziira wamu n'okwesindika okukkakkana ng'omuntu agwa wansi, okukkakkana nga bamulinnyira wansi, ekivaamu ng'afa. N'olwekyo emiryango gino kikulu nnyo ku bifo ng'ebyo ebibeera ebizimbe. Emitawaana ng'egyo gijja kubeera nga giggwa, kuba kati abantu bano bo beenyigiriza mu mulyango gumu okukkakkana nga beerinnye baziidde ne bafa. Bwe kityo bwe kyabadde. Kitalo nnyo, kibi nnyo, tusasira ab'eŋŋanda zaabwe kwe gyabadde mitawaana gyennyini, kitalo nnyo, kitalo ddala. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga nkibabuulira n'ekyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.